Oluvannyuma lw'envuuvuumu okutandika okutambula nga zoolekanga Norbert Mao era ssenkaggale w'ekibiina ki Democratic Party bw'atunuulidde entebe ey'obwa sipiika mu paalamenti gy'agenda okutulamu ey'e12 yavaayo n'alaga nga kino bwe kyali tekinnasalibwawo newankubadde ng'ebisaanyizo ono yalaga nti abirina byonna ebimusaanyiza entebe y'omukubiriza wa paalamenti y'eggwanga ng'era yategeeza nti ng'amaze okukkaanya ne banne yali waakuvaayo okutegeeza eggwanga ku kye banaaba basazeewo. Olwaleero mu butongole Norbert Mao era minisita w'ensonga za ssemateeka mu ggwanga asinzidde ku kitebe kya DP ku luguudo Balintuma mu Kampala n'alangirira nga bw'amaliridde okuvuganya ku bwasipiika bwa paalamenti ey'omulundi ogw'e12. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu bangi naddala ababaka abalonde abagenda okutuula mu paalamenti ey'e12 ate oluvannyuma lw'okufuna obubaka bungi nnyo obw'obuwagizi n'ebigambo ebigumya, olwaleero njagala kulangirira mu butongole ti ŋŋenda kuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika mu paalamenti ey'e12. Newankubadde nga baweze abavuddeyo okwepima mu kifo kino, Mao agamba nti mpawo ku bano bonna gw'atidde era nga wano alaze nti akalulu k'obwa sipiika kakwesigama ku miramwa ekimuweredde ddala essuubi nti akalulu baakawuuse dda buva, ng'era agambye nti tekigenda kumwetaagisa kukola kampeyini. Okusinziira ku rekodi yange sijja kutya kuvuganya na muntu yenna kuba Dawudi okuwangula Goliath teyeesigama ku maanyi ga kifuba. Ono alaze by'atunuulidde okuleeta singa ali obwa sipiika ng'era kinogaanyizza nga kino agenda kukikola olw'omukwano gwe yalina n'eyali sipiika omugezi Jacob Oulanyah asobole okutuukiriza ebyo bye yali ategese okukola. Eveemu obukuusa n'obukumpanya. Paalamenti ebeere nga eriwo ku lw'Abannayuganda ate n'ekitiibwa kya paalamenti. Mao ng'ekibiina kye ekya DP kyatta omukago n'ekya NRM ekiri mu buyinza alabudde baayise abaakayingira NRM okwewala okwogera ebingi ku mukago guno, ng'era alina obubaka bw'abawadde abalowooza nti atali wa NRM tasobola kuwangula bwa sipiika. Museveni olugyo olwanyingiza naluleka luggule, kyoba olaba nti bangi kati batandise okuyingirayo. Juzi twali tuli awo nga zireese ensibambi. Naye ffe tusigadde mu kibiina kyaffe tulina enkolagana. Njagala nakulabula abaakayingira NRM abatandise kati okubuulirira bannannyinimu engeri gye bateekwa okuddukanyamu ekibiina kyabwe, bamanye nti DP ne NRM tuvudde wala. Ngeri y'emu n'omubaka wa Aringa South mu disitulikiti y'Eyumbe Arion York Odria alangiridde nga bw'agenda okuvuganya naye ku bwa sipiika bwa paalamenti, ono naye awadde ensonga ezimuleetedde okwesoowolayo. Here to officially declare my candidature as a candidate for the elective position of the Speaker of the 12th Parliament of Uganda. Abantu kati baweze bana abaakavaayo okulangirira nga bwe bagenda okuvuganya ku basipiika bwa paalamenti ey'omulundi ogw'e12 kuno nga kuliko ne minisita Pacis Namuganza wamu ne Lydia Wanyoto.